NRM olwakubiriziddwa ssentebe w'ekibiina kino General Yoweri Kaguta Museveni ababaka bakkaanyiza ku bintu eby'enjawulo era ng'ebimu ku ebyo kwe kuwagira enteekateeka za gavumenti zonna ez'okuggya abantu mu bwavu, okulwanyisa enguzi, okuwagira aba NRM abeesimbyewo ku miruka nga nampala waabwe Jane Ruth Acheng bw'annyonnyola. Strategic government programs in priority areas such as defense, security, railways and some roads, irrigation, health and education, among others. 2, to continue supporting the fight against corruption across all sectors of government to promote Uganda's socio-economic transformation. Bano era basazeewo okuddamu okukuba ttooki mu bisale by'amasomero ag'obwannannyini ezibinikibwa abazadde. Study the school fees structure in public schools and make proposals on how government can address the challenge. 10, to support value addition, internal markets and regional integration. 11, to support the candidature of Ambassador Olara Otunu. NRM era yasazeewo nga buli mubaka bw'agenda okuwaayo emitwalo 25 buli mwezi ng'ensimbi zino zigenda kuyamba ku kibiina kyabwe. To adhere to the monetary contributions of Uganda shillings 250,000 by members of parliament as agreed to by the Central Executive Committee. That is Uganda shillings 150,000 to the NRM party and Uganda shillings 100,000 to the NRM Parliamentary Caucus beginning June 2026. To warmly welcome the NRM-leaning independent members of Parliament to the NRM Parliamentary Caucus. 7, to continue supporting the Parish Development Model National Program, enhance its uptake, visibility, and follow up on cases of diversion, theft, and corruption. Sebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindi.